amawulire ku 96.3 BTFM kakusomerwa Okulumba. Weewaawo mwasuze mutyano bannaffe abalungi abatuliriza mawulire mu bujjuvu ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni bw'abula akakasizza eggwanga nti ebyenfuna by'eggwanga byongedde okuggumira bw'ogeraageranya n'embeera gavumenti ya NRM yakwatira obuyinza okulembera eggwanga lino mu mwaka ogwa 1946 nga gy'emyaka 40 emabega. Omukulu asinzidde ku mukolo gw'okukuza ameenunula g'eggwanga lino ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo n'ategeeza nti no n'amafuta agaazuulibwa mu bitundu by'e Bunyoro gaakongera okunyweza ebyenfuna by'eggwanga lino era bw'atyo n'agumya bannayuganda ku nsonga z'ebyenfuna by'eggwanga. Gano ge gabadde ameenunula g'omwaka ogwa 40 bw'ekyanga gavumenti ya NRM ekwata obuyinza okulembera eggwanga lino n'emala ne yeeyubula okufuuka NRM olunaku olwaleero. Now the economy of Uganda has recovered and gone through 5 phases. Ebyenfuna bya Uganda bikyuse kinene nnyo era biyise mitendera etaano. First of all, minimum economic recovery. Okusookera ddala waliwo entandikwa okuzza engulu ebyenfuna bya Uganda okudda engulu kubanga ebyenfuna bya Uganda byali bizirise kati NRM nebizza engulu. Omukulu ategeezezza nti no Uganda esajja kudde mu nsonga z'ebyobulimi nga mu kiseera kino bannayuganda bangi abasobola okulima ne bafuna ensimbi ezigenda obbabeezaawo. The economy is moving very fast. We are growing at 7% now. With the oil we are going to go into double digits. Omukulembeze ategeezezza nti no bwe kituuka ku nsonga z'ebyamakolero gavumenti ya NRM mu myaka gino 40 yeekansa ng'era amakolero mangi agagguddwawo ne gongera okutondawo emirimu eri bannayuganda. That's why somebody told me that when you go to the supermarkets now, 65% of the products are made in Uganda. Yes, lwaki omuntu omu yategeeza president nti bw'ogenda mu supermarket sikat ebintu 65 ku buli 100 ebitundibwamu bikolebwa wano mu Uganda. In the past it was 100% imported. Museveni ategeezezza nti newankubadde gavumenti ya NRM esobodde okukola ebyo byonna kyokka nti wakyaliwo bannayuganda bakyali abaavu ng'essubi ery'okubajja mu bwavu kwe kwenyigira obutereevu mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya gamba ng'eya PDM. Mu ngeri emu alagidde Ssaabalamuzi omuggya Dr. Flavian Nzeyija okulwanyisa obulyako obujjudde mu kitongole kiramuzi okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya. Enguzi enokukoma to ask the public ani ali enguzi who is corrupt, because they know the public will tell you, so that is the best way to know who is corrupt. Abamu ku beetabye mu bikujjuko by'ameenunula g'omwaka guno bagamba nti newankubadde waliwo ebitannakolebwako naye ate waliwo bingi ebituukiddwako gamba nga n'ensonga ey'okukuuma emirembe mu ggwanga lino. Otunuulira wa NRM yajjira mu buyinza nga yasanga eggwanga eryali ku drip nga ebyenfuna nga n'omuntu okufuna obufunyi sukaali yeetaaga kabaluwa kuva wa minisita nga buli kimu tukigula n'obubiriiti nga buva Kenya. Tuwetinensinga emyaka ananga Uganda osobola okutambula okuva ku boda okutuuka ku boda nga tewali libuloka gy'osanze tiisa n'ebirala. So olunaku luno ng'olese okubeera nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni chairman wa pate NRM naye buli munnayuganda yalibadde alwenyumirizaamu regardless ekibiina kyonna kyawagira. Tuwa n'opportunity ng'abakyala ffenna tuli ku wangulu mu bifo eby'owangulu era ng'omukyala talya nkoko buti tugirya. Bwe gabadde nkyayo olwaleero nze Paul Kulumba katugende mu ndobeso.